andi kati oli agamba ze yandimuwadde ono yandiziwaddemu yekka ndowooza nfu naye kibafuna abagagga ab'enjawulo nedda eyo ndowooza nfu kiringa omuntu nga muli ku mulimu n'ogamba kangobese ggwe nti nze nsigalewo olowooza nti omusaala gwe bajja gugata kugwana tebajja gungattako naye nnyinza okuba nga sikwagala mu environment gye ndimu ne nkugobesa nakyo kisoboka buli muntu asavinga interests ze olaba wano abantu ebintu by'obuntubulamu simanyi olina olowooza obuntubulamu abantu tebakyabiina omuntu asavinga kikyayagala nyinza okuba nga sigenda funa musaala nga tuli ku mulimu gumu naye nga sigenda funa musaala gwo nga newakugobawo ngenda sigala nfuna gwenfuna naye nga sikwagalawo bembe nina chance ekujjawo nga nkugobesa ate oyo omugagga naye ayinza okuba muzibu nga bw'abayita gondi yingira olyafuluma ng'onaayingira ate omugagga onomubuuza lwaki oyisa ono nze nga nyingira ale ekirala kyaba abantu ono kasuku alinga transformer kumukutu kwetuli Tronaz Media mwebale nnyo mwebale ddala mwenna abeekkumira ku mukutu guno mwebale kusubscribinga ate mwongere okubeera nga ekintu mukiba musubscribinga musharinge awo tusobole kubanga tutambula bulungi comments kyekyo mwebale nnyo mwebalire ddala mwongeremu amaanyi mu comments ate mwenna abaagala okulanga ne Tronaz Media kwetuli omukutu gubalindiridde buleete obulango tutambule amanya Tronaz nga nine mama zabu we Makindi wavuddeyo nkyali Makindi sivaayo naawe siva Makindi lwaki eri capital city ye Kampala alenveeyo gundi tonzirisa Makindi ye capital city ye Kampala kodo kimanyi mufa kinensi ozenza kuva Makindi abantu be Makindi mutufukidde kizibu kakati huyo sijja byongerako kambireke kale buuzako mulabi wa Tronaz Media okogera tewulayo kunoonya pulezidenti waffe abalabi ba Tronaz Media mwebale kulaba mwebale musinge nnyo okulaba video n'okulike n'okusharinga comments ne comments zina omulamwa badde manyi views ne likes byonna tewali kitalina mulamwa kale byonna mubikole kubanga ate mulina kyakkola tujja kukanya kubaleetera program ebiwoobe mu nsi y'omukwano mwe tujja kubanga tutambulira tulabe ate gw'ogamba otya bingi tujja kutabulamu kasavu kanyama awo nno ekintu kitambule bulungi tulabe ntumirako bantu wano wammanga boss Amini nkutumiddeko kyogamba otya badde ndudde okutumirako naye nkutumiddeko tumire nnyo mutumireyo ogwokubiri ku lwange kutumiddeko ku lwa mama Zabu boss Amini tukwagala nnyo wano ku Tronaz Media naffe twesiimye okubanga tusobola okutumirako omumaine waki wanyuma ennamba obeera ofunayo abagagga mpa ku nnamba zaawe omuntu olina ofuna connection kansoke nzijuze eddayari mpayo gwofunyeyo gwofunayo gompa beera n'abagagga olwaki abantu mukodowalira abagagga ennaku zino balina sente tezigenda kuggwawo ebala ekibba abagagga nakyo kingi kati otya abagagga bo baba munene munnaye abasajja bayombo omutumirako ne balyoka bakurumba waayo omutumidde ngaani omumanyi nnyo okimanyi abagagga batabula abamu batuukira batya n'okutuukirira ne babeereyo nga beemulugunya okimanyi abagagga batabula b'omukwano okimanyi ekimu ku kyatabula Kasuku ne Junior bagagga wandibanga oggyeyo ensonga kati omu ayagala nnyo abagagga ba munene ojjukira bonna babeera nnyo ku bagagga Mama Fina bakimubuusizza anti yagannyo kyogera yagambye Mama Fina yagambye nti Kasuku njogedde naye Junior njogedde naye ebyo tubimaze
Haji Yasini tukutumiddeko webale nnyo byonna. Haji Yasini yayogedde nabo basobole okubanga baddingana bakakani. Yasobola kuddingana. Ne Mama Fina n'agamba waliwo wakati awo omuntu abatabula. Mugagga yabatabula. Bafa ki? Sente. Ate wali omuntu alina oli akuwadde naawe akuwadde kiki? Andi kati oli agamba ze yandimuwadde ono yandiziwaddemu yekka. Ndowooza nfu. Naye kye bafuna abagagga ab'enjawulo. Nedda eyo ndowooza nfu. Kiringa omuntu nga muli ku mulimu n'ogamba kangobese ggwe nti nze nsigalewo. Olowooza nti omusaala gwe bajja gugatta ku gwange? Tebajja gungattako naye nnyinza okuba nga sikwagala mu environment gye ndimu ne nkugobesa. Nakyo kisoboka. Buli muntu asavinga interests ze. Olaba wano abantu ebintu by'obuntubulamu simanyi olina olowooza obuntubulamu abantu tebakyabiina. Omuntu asavinga kikyayagala. Nnyinza okuba nga sigenda funa musaala nga tuli ku mulimu gumu. Naye nga sigenda funa musaala gwo nga newakugobawo ngenda sigala nfuna gwenfuna naye nga sikwagalawo bembe nina chance ekujjawo nga nkugobesa. Ate oyo omugagga naye ayinza okuba muzibu nga bw'abayita gondi yingira olyafuluma ng'onayingira. Ate omugagga onomubuuza lwaki oyisa ono nze nga nyingira. Ale ekirala ky'abo abantu ono Kasuku alinga transformer. Kasuku alinga transformer. Lwaki? Olaba YouTuber bonna abasinga gwe bajjako amasannyalaze. Kimanyi kati alina engeri gye yakyusaamu bino ebintu bya YouTube. Kali buli ajjawo akola YouTube channel ayagala kubeera nga Kasuku. Kiringa abayimbi bali we bajjiranga. Buli muyimbi nga ayagala kuba nga Chameleone. Buli gwe babuuza ayagala kuba nga ni Chameleone, omuwala ayagala kuba nga Julian. Kati ya Uganda akutumiddeko kati ne bano we bali. Buli muntu ayagala kuba nga Kasuku alinga transformer. Nange njagala kubeera nga Kamiri ayina engeri gy'akolamu balikola atya. Kati olaba nera content olaba content waabwe yina yetambuliramu. Kati ono akyaza ono naddamu n'amukyaza n'amubuuza ebibuuzo bye bimono naddamu n'amukyaza bwe bava ku muntu omu bamubeerako bayinza oku-uploadinga video nnya zonna nga za muntu omu. Mbuno bw'omukubira essimu n'omugamba munayijanga okyaliko kuno n'agamba nze nga gundi yekka yansobola. Abantu bonna bebakyaza byo mukadala Muzeeyi Magala bafuna Muzeeyi Magala bonna bamugendako onagenda Muzeeyi Magala namubuuza ebibuuzo oli bye yamubuuza edde n'ogamba kati olinaddayo kati abantu balinga 6 bakyaza Muzeeyi Magala. Kati ono Kasuku bw'amala n'afuna omula n'afuna Mayende ogolaba ng'ofunye aba YouTuber bala 6 bonna bakyaza Mayende. Boke balaba ekyo kye kibatawaanya nti bayina abantu bebamu ebigaana bo bennyini nga beekyaza. Kati sanko yaabwe linga y'abantu 7 onadde eno kati awalina okubeerawo. Olaba Junior ne bw'ataliddingana ne Kasuku era Kasuku bayina abamu kulina okubaako abamu neera abamwefuulira. That's how business works. Tebagenda kweka bakadama batumiddeko mugamba mutya. Oyo bakadama bankuba kyeyo bonna. Bankuba kyeyo. Bankuba kyeyo mwe namba tumiddeko abali e Bulaaya Bungereza Canada mwe namba tumiddeko. Abali Mbawalabu. Mu Bwalabu. Abo abali Mbawalabu awo wali omulimu awo ogusinga. So gamba wala tewali mulimu. Gye giri naye si nnyo ngaawo. Awo Abawalabu bakola nnyo. Ne walala. Ate basasula kitono. Kali neri bakola nnyo ne basasulwa nnyo. Tewafuula ekyenjawulo. Tijoko mukola ebbanga eddene. Gy'okumusasulwa ssente nnyingi. Okay. Naye wano Mbawalabu oba okoze otya ssente zeezo. Emiwendo gyeyongerako osigala ofuna zeezo. Ekyenjawulo ekiri ku nsi endala nti oyinza okangenda kola essaawa 2 pumuleyo essaawa 4. Era osasulwa ezo essaawa 2. Kubanga ensi endala ezo nga Bungereza, Bulaaya, Amerika basasula buli ssaawa. Gy'oyoko mu kukola gy'okoma osasulwa. Naye ate ekyenjawulo ekiriko eno Mbawalabu oba ofuna miliyoni 1.5 omwezi. Yeeyo ne bw'okola otya eba yeeyo. Buli mwezi. Olwo Kadama akola atya? Akola ennyo asooka akyuseemu. Kadama alina okukola.
okola ofuna sente kasaba nga afuna sente kairo akuba bakola nnyo ovuki nti waliwo embeera weetuuka abaana abamu waliwo embeera weetuuka nga akoze nnyo sente ze zennyini z'akoze n'atandika oziwulirako obusungu balina obusungu nga oyagala okulya omanyi nti bakola n'otuuka ekiseera nga tosobola na kulya ku ssente zo kale obeera kadaama n'ogamba leero kandeeyo ekirungi boosi n'akugamba tojja kirya ku ssente zo n'agaana okigula eyo embeera gyeri n'embeera gye bakoleramu n'obudde bwe bakoleramu si walabona nti no bakola nnyo ne wali abakola ennyo waliwo bakadaama bakola ennyo ate emirimu egyo tegyandibadde mingi naye embeera y'obudde kati buno tuli mu gwa munaana bakyali musama naye egenda eggwako naye bwogenda mu gwokutaano gwa mukaaga gwa musanvu omusana guba mungi nti obeera kadaama ng'okola ewaka n'onywa liiters 2 ez'amazzi olunaku n'onywa 20 liiters naye n'olumalako olunaku olwo nga tofuse okoze essusu nga galazeewa gajjira muntu oyo otuuyana waliwo okukolera wabwerwe kati okimanyi obeera kadaama n'ofunayo akadde n'ogenda ne weggalirako mu firiigi n'ogulawo firiigi n'ogibeerako bw'oti ofune kawewo ka firiigi naye ng'ogitudde bwe lusi kweggaliramu osobola n'okweggaliramu anti baleme okukulaba balina firiigi ofunayo dakiika osobola waliwo firiigi ennene ng'okyawula kujjaamu osobola ojjaamu olwo muwarabu bwakusanga ogula zonna enzi kati weba weti n'ozigula yonna enzi ne weekolerayo weti munda n'obeera nga alina kyateeza naye ng'oyagala eyo empewo ya firiigi ekutuukeko waliwo olunaku lw'okola n'otuuyana kati nga ky'olina okukola kujja mu lugoye n'olukamula n'oluzzaako naye nga teweeyiridde ku mazzi bw'abeera nga tewali bwana buto lwaki totambulira ddala bwereere oba olina okubeera oteesobola kubeera bwereere mu nnyumba ya muntu amazzi g'onaaba ng'olina ogateekamu ice oganaaba ice cubes n'ofuna ebicupa ebya ice nga 4 n'osooka obiteeka mu mazzi g'ogenda onaaba ne gasooka ganyogogako ng'amazzi go kyetosobola ganaaba nga totaddemu ice kati eyo n'embeera tojja abaana bakola kati obeera okyali awo ng'ogaba bannange nkola nnyo n'olaba abalenzi banaabapoola abazimbi abaana abo bakola n'otuuka n'ogamba oba si bantu gwe olukadama n'ogamba nti n'ogumamu mbadde ndowooza ate nkola nnyo n'ogumamu bali n'olaba nga kirala ate bakola ate naddala mu nsi ezitaliimu ssente kati nga omaani ezo bakozesa amaanyi mangi n'owulira ennaku ng'ekutte n'ogamba ate oba nze najja ku vacation n'oguma kubanga oyina ne woowumuliramu kati ate gwe n'otandika okwesasira n'otandika okwewuli oguma n'ogumira ku bali abalenzi b'olabye n'ogamba badde mpiso bijanjaalo gwe olumu obumu ate ng'osobola okulya ky'oyagala naye kati bo babaga mugenda kulya buno na buno ebyokulya nnyini bye balya tebibamala abaana abo bakola awo nno munnayuganda ndowooza kaseera oweekubemuko mu mutima abamu n'abawala n'abalenzi muzannyira mu mirimu muntu n'akuwa omulimu n'oddamu kwebaka bano mu Uganda abakozi abali mu Uganda bali ku vacation waliwo yagambye bali mu rihaaso waliwo yagambye n'agamba wano owuli omuntu ayinza okugamba bannange nkola nnyo n'obuuza okola ki tebamanyi kigambo okukola nnyo kyekitegeeza tebakimanyi abantu abasinga abatavangako mu Uganda ate abasinga abatavangako mu Uganda tebamanyi kigambo nkola nnyo kyekitegeeza naye abantu bakola kale lwakuba otuuka ekiseera omubiri ne gumanyiira waliwo yagambye mbuha bw'obeere ate n'obanga okola mu garagi kisukka bayinza okukutuma emirundi nga bemanyi omulimu ogusinga obubi aba bakola ku kuzimba abo abaana abo abasomba omusenyu naddala waliwo abakolayo nga balina mashini ezibisomba tebakola nnyo naye waliwo bano yange onzimbira ennyumba yange abo abaana babapootako eyo ennyumba oba damage oba kugitereeza oba kyusa tails jjukira bo balina ekirala batuuka ne bakyusa tails tebalinga e Uganda mbu okaddiwa nazo oyogedde kyaki
Uganda okaddiwa ne tails. Enyumba ekaddiwa nga tebagikyusiza tails. Naye bamanyi kyusa tails, bamanyi kyusa amabaati. Bamanyi kyusa amadinisa. Golaka ennyumba y'omuntu ojja ng'omulala agivuze n'agikyusa. Naye oli bw'azimba tails ezo tezivaawo. Ne bayinza oga nti ebinja sikyabyagalawo tubikyuse. Kati abaana abajja okupootako olwo lunaku babeeranga 5 4. Labo bana bakola zi companies bo baba n'ebyuma machines. Ebitabula enkokoto biki ebyo naye bano jjukira muntu bayita gwe kati gwe n'oleeta abakolera kaabo. N'olaba obumere bwe babawa obumere nga butino gano bamalako batya. Ng'ate bakozesa amaanyi nga bozze woddayo nga towumudde. Kugamba n'omusaasira n'ogamba naye naffe abakazi tubeeremu ekisa mwana mulenzi ono sente nga bwazibonaabonera bw'ati omukazi n'azinona lumu ate n'amugamba kinu biki byokoze. Waliwo omusajja yali ku kyeyo yamala nnyo ebbanga ku Bulaaya teryali ddene naye n'akoppa empisa zaayo ng'awa nnyo omukazi ssente akola nnyo emirimu afumba kati ng'omukazi dda sidda nnyo awo nga mu 2015 myaka nga 10 emabega. So oyo mwana omukazi yayina mukwano gwange omuwala yayina boyfriend we nga wankuba kyeyo ali akuba kyeyo kye ng'amulabiriramu buli kimu naye ng'alinayo n'omulala ene Uganda. Oli omukyala ng'ali naye eri ali wano e Uganda alinawo omukazi naye nga n'omukazi alinawo boyfriend we omulala kitalo we bityo we bibeera babeerangayo n'abasajja abalala kati oba abeerayo n'emyaka 4 emyaka egyo gye mumalayo 5 6 omukazi ali wano temulina bugumiikiriza baba batono wali abalina obugumiikiriza naye batono. Oli mwabo oba? Ndi mwawo ze ne 10 njirinda. Aha. Lwaki wakanya? Si wakanya. Nazola okumalako emyaka 10. Kati omusajja n'akomawo Uganda. Ng'ayagala kusooka kwanjula mukazi we babeerewokko emyezi oba ndowooza nga 3 2 amaladdeyo. Naye oli omusajja yakopa nnyo embeera z'abazungu ng'akola nnyo eby'abazungu naye ng'omukazi gw'aliko nga muyaayu. Si muyaayu tayagala nnyo basajja bali soft. Omanyi abakazi balimu ebika. Si buli mukazi tayagala nnyo omusajja ali soft. Bamu baagala babayisaamu ne kumpi. Omusajja ali taafu abasajja abeewuli abasajja abatoogera nga ye gw'ayagala. Kati gwe ng'ojja kujja ne buno obulamu bwo obwa bulijjo oyisanga omukazi. Bulabo. Bimunyiiza. Ngenda nga bimunyiiza ng'amala nakubira ekifaananyi nagalaba omusajja gwe ngenda ofumbirwa wuno ali kusiimula omusajja n'osiimula n'oyoza ebintu n'oyoza nikazi omukazi bino tabyagala nga bimunyiiza omusajja buli kyakola nga kimunyiiza kagamba ye embeera zeeri zaamukwata ye ayagala musajja wa wano emmaani uze mani nagala leero ogenda wano n'omugamba leero ngendako out nagala tolina gy'olaga nagaana abakazi gye bali nga ayagala musajja bw'atyo tayagala byakumugamba ndi leero ngenda out buli kimu oli yesi n'okomawo ku 6 n'osangamu omusajja ewaka n'akugulira kati obera ogamba naye kennyini ndi wano nga musajja kyono gwe nnina olaba nga omusajja we alina kyabulako naye ng'omusajja ayagala nnyo omukazi we bambi nga ayagala nnyo okukola ki ayagala kwanjula nga bategeka kwanjula ebintu ebimu babitegekera eyo kwanjula kukola ki ayanjule bakole embaga asooka ddeyo kati mukano wange nga ŋŋamba fifi omanyi omusajja yammanja okwanjula nange okwanjula nkwagala naye ono si yono omusajja gwe njagala otwala ewaka naye obuzibu yalina ssente kati oli gwayagala otwala ewaka oli omusajja nga ali proud tayogera n'abantu mukambwe ye nga gwayagala naye ng'ono alina soft ate nga mwavu oli mwavu ono alina ssente ono ayoza nnyika kali musajja kya afumba yeebegera emmere asiimula engatto ng'akola emirimu gy'abakazi omusajja ekyamukyaya kyali kimu kukola emirimu gy'abakazi kwefuula soft nnyo omukazi alimba byamuluma yalaba nga nobwaba amukedde ku makya kumunyiiza tekimuluma omukazi n'alaba nga kimususseeko nedda omusajja ng'asekaaseka omusajja okubeera nga
kale gwe tosobola nakitegeera neza ayinza okitegeera mbeera ya kikazi omuntu omukazi kati nze oli abalala ne kati nze kuli abakazi abasinga abagala nnyo abasajja abali proud omuntu gojjo tuukako wagala banayo oyo nga buli omu amutya maama wamutya baganda be bamutya naye nga gwe kagwamugonza ekyo abakazi bakyagala nnyo naye abasajja tebakimanyi nga baneibaga bawo oyo tonyega baneiba bamutya ne maama wenyewe yamuzaala nga amwogera kamutya naye nga gwomuwoti gwamugonza naye gwe nobeera n'omusajja nga buli mwangu ku buli muntu ekyo olaba gyekiri kale omusajja nga ategeka nga sekalinga bakazi bannange omukazi yali tamwagala bwagala si yali tamwagala yali nnyo softi kati yakopa oba embeera z'abasajja abazungu yalwayo nnyo ebweru yalwayo nnyo ate naye yakopa nnyo embeera zaabwe nalowooza kireka omukazi abakazi tebali awo ti bonna onjagala ennyo nange nja kukwagala oyinza okunjagala nnyo nga byonjagala binti bikunkyayisa nga tonategeera miguyo gyawala nga akola emirimu kati nze Fiona nga nina omusajja wange ng'akutoloyo ng'ayera compound bwegala asobola osigala kyekimu nedda tolina kukola egyo mirimu olina kubeera musajja nze njagala omusajja kati kankubuulire ayingire ewaka n'abaana ne batereera wamu bemeeza ng'oleetawo enjawulo ng'ozze ewaka naye gwe n'obeera n'omwana n'omusajja awusigala ayogera naye amuwalampa abaana bamulinnya ku mutwe ebyo abakazi bibakooya bibatawaanya tasobola kitegeera olina okubaako ekyenjawulo ekikufuula ow'enjawulo gwe ne maama ewaka nti otuuka katata waali buli omu n'atereera n'oyogera naye ngambira ku taata ng'omwana atya n'oku approachinga taata kati ffe tuli bafirika kati mwagala nnyo okuleeta eno embeera y'abazungu naye buli maka ky'oba okimanyi oba oyagala okuwangaaza amakaago bwe omusajja beerako n'ekikwawula ng'otuuse ewaka ku maama bakubemu kumpi naye otabakuba osobola okubeera bukenyini weetako ekikomera naye okimanyi nti wali abasajja ennaku zose ennaku ze bakusobera nga mwangu okusinga maama ewaka nga naawe neiba oba olina kyoyagala ku famire eyo olina yita mu taata naye wekyolaba gyekiri taata guni bampeeyo ku munnyo kati gwe n'omukazi wo n'avaayo kyokka naawe n'oguje n'ogumuwa kati nze oyo omusajja bw'atyo ekyo kisana kuba engolo sikuba ngolo kale omusajja bw'atyo ng'ategeka okwanjula ategeka buli kimu kati yasooka n'akyala ewa ssenga ne bamuwa olunaku lw'okwanjula kati n'amala ku lunaku lw'okwanjula kati omuwala bali omutaresti n'angamba Fiona nkubuulire sigenda twalayo omusajja ono kantwaliyo omulala ng'ate amaze kukyala ewa ssenga kati wasenga kitwala entono yakyadde kati kankuwulire emboozi gye yavuga ne mugamba nze mukwano wange kyayagala kyenzikiriza kati mu process eyo towakanya nfudde nze ngoyinga ddipa nnyo ku mukwano gwange kubanga netuba tugwa mu ntaana tuba tulina kugwayo babiri sinawe osobola muleka naye namugamba nkubuulire ekyosalawo nangamba nkubuulire ono omusajja musiru naye nga yakyamulisa omusiru ali so soft kati akyaziza aleese ono wasenga ono waddala ow'ebweru olunaku lutuuse lwakugenda ewaka kati ng'amusaba ssente ez'okukola ewaka bami omusajja alina ssente yawaayo buli kimu n'amusaba ssente ez'ebintu ez'okugula ebintu bye batwala n'amugamba gwe saagala obonebone nze mbirimu ebyo ebintu ogenda bisanga batwala banjula eyo bukomansimbi n'amugamba ebintu ojja bisanga erukaya n'omwogezi ajja nammwe kale pulaani yali munze omugole n'omwogezi mugenda kunoonya omusajja oli mukwate bino ebintu twamugambye dda afune n'abako nga 20 kati ng'ebintu tubikwala tubitwa yagula buli kimu kyoyokwanja omwogezi nga abogezi sitaani omwogezi omusajja ono yamusasula n'omusasula n'amugamba ne ku lunaku lwennyini malaayo balansi n'amuteerako ssente ze ku ssimu n'amumalayo naye ng'akimanyi tagenda kujja luseetule
bannange ono mwogezi yali waliwo akabuga akatamatanga tumanyi okwa Masakalo manyiyo manyiye Matanga kati ebintu byali awo n'omwogezi alinza abako abakabatu abakaba chipuli abachupuli kali ono mko gwe twagala twale waka twamugamba atusange Matanga ne bakwatagana n'oli omwogezi kati bano tuwagamba mugenda tusange Luka ya sawa mukaaga Luka eri kumuko batugambye sawa mukaaga nga abakoba bagamba sawa mukaaga nga baduze nga ndi kumugole wenti omugole plan zona nzazuko omugole buli kimu nzaaliwo omuko ono we twagala nafuna abantu bwe twali twamuyitidde mu ddebyo byonna nafuna abantu bwe tebajja nabako bangi balinga ndowooza 22 ono baali bamugambye 3 nga zenaana ewakama manyani ajja ewaka tebalina n'omugwe bamanyi okujjako senga yamanyi omukeeya kyala senga yekka yamanyi kali eno program alina senga naye takimanyi nti omuko gwe tuleeta si yeye kali eno program erimu nze erimu omugole erimu n'omwogezi omukono ayitamanyi omukono ono gwe twagala ngamba omukomo mwanyina w'omuwala tamanyi mwana muwala nono yenyini omugole omukogo twatwalayo yali tamanyi tinne ebintu musajja mune yabisasudde ng'amanyi omukazi yeetaddemu ssente kugamba bamuwasiza omukazi yali amanyimba omukazi ayagala mikolo yeetaddemu ssente ye nga tamanyi tino agenda kugenda ku bintu bya musajja munne kumbe bambi omusajja yateekamu buli kimu kati batuuka olunaku lutuuka kati bano bajja bo basimbulawo ssaawa 4 tegere nti bali mukuba batandise otambula omwogezi n'omukogo twagala okwanjula kati bano abaddala abaka balina okukyala twabawadde direction yenfujja balina okusanga omwogezi n'ebintu bajja erukaya batuukaawo amasimu gonna tegaliiko gonna tugajjeko mbalaba nga tekuli simu neegi neyasenga gye yakyala atagimanyi kati ffe emikolo nga gitambula tetumanyi wabaddawa kati ndowooza ennaku ziweranga ssaawa oba 9 baddayo ewa senga gye baakyala senga jjukira w'empigi bakomawo eka bajja empigi basanga balabe wasenga oba omukolo guli wasenga esimu teziriko tekulina kimu kiriko basanga ewasenga waliwo omulaalo ye yasigalawo yekka bonna bagenze ku mukolo ale esimu yasenga nga teriiko mwagimuggyako tesobola kubaako bakimafiya tesobola kubaako obudde mulalamu abagamba atya abagamba senga kamba twali tamanyi ate omulala amanyi agenda kugatwala wa bukimu batwakiruse dda ayiwe nkugambye nti omukazi nga takwagala ne bw'okola ki kambuuzi omukyalo ono yaddamu kutunula ku musajja oli ate yaddamu yamusangawo musangawo yagenda mu maaso n'omufumbo n'ono gwayagala oli musajja tunga alina okuddayo ebweru naye oba yannyonnyola atya abantu obudde simanyi saddamu manya bimukwatako kyenakoma otegeera nti yava erukayo twamugamba okusisinkana n'addayo empija alabe wasanga kyeka bimusobedde omulalo bwe yamugamba n'essimu teziriko nga alina okudda nga alina obagamba banayitudde ewaka kubanga omuntu abeera abavuga awo singa omwogezi mwali mumulekedde naye kati yali baali bokka n'abakodo n'abantu baali balina okusanga omwogezi waliwo ebintu byenjuka n'ebibi waliwo ekintu kyotunulamu soka wenenyemukawo n'ogala nange nina ebibi nze we ndituuka mu ggulu sigenda tewanya Katonda mbwe ate sooka onsomere njagala direct mu muliro njagala njababuuza geyeena eriwa fashiwa zera mu ggulu waliwo ekibi kyoyingiramu n'oganira nekino kibi kyali kinene kati ku bintu ebibi byenkoze kuno ku nsi we naatuuka mu ggulu njabuuza abantu geyeena eriwa nti kwata wano otambula ogende tambule bulungi netwale muliro Katonda bizibu ng'olaba nga bakugamba nedda bambi wano njaga obudde bumunamala mwe nga babasomera emisango ate wakola ki ate olanse okwenyonyerako nze nja kuba nsaabiza ekibonerezo kyange mwe agenda okunsangayo nze nga ndi kumpi kumala sigenda kubonyaabonya Katonda mbw ate kino wakola kyaki kozi ngenda genda mmanyi mbikoze era nze genda bibazi sigenda kubonyaabonya malayika neegi
yakwetwala straight mu muliro kiche kijjukire ye kirala kyogamba nti ekyo kibi kyali kinene nnyo bwe kijjukira nga ne bannaye olumbe funa ebizibu yani ngane bo bakino kye kibi erimu ekintamu kitawanya tuduka mu kidaala senga alaba omukota mutegeera tokabanja ulo ono muwanvu oli bwato ngolabye dabaawukana tumena bona mga kati omugole nanti ali eri nzalina okuba nesenga mga senga olaba omusajja ali bwati ne bwati yoyo mpana kasiyona yoyo biri birala biveewo kati yoyo omuko kati ye fulawa yagala okwebuusabuusa mu tabbira nze ebintu byonna nebikokozesa omumwa bakulimba tosobola kumpitako ne baba weeyitootya nti oyo mulimbe ng'okimanyira ngenda mumulimba gamba bwe mba nina gwe nnimba ng'oŋŋambye amazima nze noŋŋamba nti ffena ono mukyusa omuzze wano ekituufu kye kino njagala omukyusa omuzze wano onoonya mangu namulimba ku sipiidi ne mutabye ne mwana yemuko olaba kati biki ne mutereeza n'atereera nga saagala abuuke naye twava ku mukolo nga teri ategedde nti omukolo gwe tulese si yeye omusajja oli yalagawa ensi mugenda jidda simanyi katonda we tugenda munnyonnyola kati bye nkugamba abasajja gana gasanya omukazi mukole kino omukazi baagala kino abakazi baagala byanjawulo teri mukazi ebiwobe mu nsi y'omukwano musajja gwe bakuwa omusajja muno yakuwasiza omukazi naye yaddayo ebweru kati takyaliwo Uganda emyaka mingi kati oyo gw'osanga naye nga mukwano gwakyamulina oyo omwana akyamulina kati twagenda ku mbago kati okumenyanga ebintu bizibu tutuuka okwanyusa gye yatuwadde ssente nnyingi tufisawo miliyoni nga musanvu miliyoni musanvu zisobola okukola embaga entonotono abantu batu tukole eddala lumu embaga eggwe tutuuka ogenda mu kyaki okwewandiisa tukole embaga n'omusajja omusajja atamannanga abasajja talina kyataddemu wadde ojjako ojja okubeerawo kyekyataddemu nga batugamba omusajja yawasaako eyo waawe gye yali oba mukyalo bawasa ng'akyali mwana muto yawasa bakatuliki oba bamutegeera batya byeki omukatuliki ky'oba omanya peeni n'ekitabo kati abantu tebafanaganya mannya maama ssebo nga batugamba omusajja anti tugenda okwewandiisa bagamba omusajja yali yawasaako ate omukazi akyali mulamu wadde baayawukana ani mugamba nkubulire mukwano gwange muyita sister manyi sister nkubulire tulokoke n'embaga erina okubeerawo kyetwatandika tulina okukimaliriza oyo omwana yali ewaka we yali abeera yali step mother we kati nga yakula bamubonyaabonya nnyo mwagala kulaga nti ebuli kimu kitambudde nga tulina okikigusa ng'ayagala kukola revenge ate nze ku revenge kwesiva agala balagako okulagako nga tulokoka mugenze nga tugenze wa pasta nga tulokoka nga batugatta mwezi aleera okole bangu y'ebintu tebabalwisa nawo osobola kulokoka kati ku makya wiiki ejja ne babagatta ate wiiki ejja olokoka ku makya kati oli yalokoka kati n'asalayo Sundays bbiri n'abagamba njagala mbaga yalwisa oba ino olwawo bakutegeere ba sister bakyaki ne babagatta ne tukola embaga ne gwe nakati bali bonna bazaala n'abaana babiri mugenda kiddawo ekyo nkyabasabira nze ekibi ku bibi bye nnaakakola ebingi mu nsi nze ni mukatuliki nze ekirinzija mbu katuliki nja kuba ngenda kusamira sigenda nagendayo ne nejjusa bibizi esha nyo njikolanga gikolanga naye ku bibi byenkola bye nnakola nze olaba nze bwe ndibava mu ddiini y'obukatuliki nja kuba ngenda kusamira bw'olanga nti nkyusizza eddiini omanya ngenze kusamira bwe nva mu Katuliki mbanzira mbusamize siina ddiini ndala gye nsobola kugendamu watwala oli n'alokoka gwe yalokoka byambaga n'abaana addayo mu Bukatuliki bwe yesi ekyamulokola mbaga eno kugattibwa olwamala obbagala toga baddayo mu kyaki ne baddayo mu Bukatuliki yesi lwakuba bali abalokole bo banguye ebintu ate wange bwe yafa kumanya nange abalokole bazibu ate wange bwe yafa teyali mugatte wampeta ne bagaana omusabira
Simaya bamugamba okola masakala metu awonga mulwadde n'agagaana kati twaduka kukusaba nga tewali father tewali nono omusomesa w'ekyalo kumanya kakati kiba naye yagamba omusomesa we n'ekiro kyo bandi kigonzezzaamu omusomesa w'ekyalo bano naye yagaanusa abate nga yalina iba waffe bafuna omulokole abalokole bajja bakuba ettendo bayimba muzeeyi sirayira asobola okudde ngu yagenda lokoka omuyizo gamba omufuba badde bamumanyi bo bayingirawo bali olaba 911 mu bitu by'okusaba okubiranga mulokole ne Bible ziba zayingidde waawo ne bamusabira noberera nga omufu agenze mu ggulu ku ssaawa eyo bo tebaliiko ebyo kalina kumbaga kyolaba baatwanguyira ebiwobe mu nsi y'omukwano abantu bakaaba nnyo omukwano gulimu ebiwobe bingi naye kibireese kiki abantu tetuli bamativu musajja wakwagala avudde e Bulaaya akuwase omusajja n'otwalayo omulala naye kennyini yali saamusiima kati gwe ngani omusajja alina ssente ng'alina buli kimu naye ng'owuya tomusiima gwe ngani nga mukwano gwa mukazi we bannange kyogamba mutuleke wafuna omusajja eno mbakazi fe abakazi betufuna omusajja obuulirako bakwano bo babasisita bo ne bamulaba Chembade magalize mbaze kibuyaga asudde Tronas Dry Cleaning ebujuko kyekyokudamu kyo bya dry cleaning services twoza engoye za buli kika emijoze uniform gomesi amasuti n'engoye z'emikolo zonna tusangibwa bujuko Katete stage akukalongoti ku kkubo erida ekyebando leta engoye zo mu Tronas Dry Cleaning tukwoleze ku bbeeyi layisi okumanya ebisingawo kuba ku noti musanvu ana mubiri ana munya insanvu mu mukaaga Tronas Dry Cleaning ebujuko Tronas Mart Store bakafulu mu kutunda emifaliso bakuletedde emifaliso egy'omulembe egiriko eragala mufaliso gwa ssomero omugongo ogukuluma jangu mu Tronas Mart Store tutunda emifaliso okuva ku inchi 2 n'ekitundu okutuukira ddala ku inchi 8 ku 12 tutunda piro blanketi amasuuka n'ebipiira ebyambaza ku mifaliso biyite bimakintosh beeyi entono tusangibwa Nansana Hoima Road opposite Ivory ku Mayembe okumanya ebisingawo tukubire ku noti 772 275 insanvu Tronas Mart Store bakafulu mu mifaliso Nesa musima nina kimugamba buli lunaku ego basa igwe tuli ku akuba muwasente ne muganenze bawo samusima mulaki manyi bawo samusima wanange okujjako ekyo anga bibyo nawo byewulira byokoze kali kankubuulire ku bibi byonna bye nakakola ekibi nakati olumu ofuna ebizibu waliwo emibekako mayina ebizikakuba omusajja yankolimira gwomanyi okubeera mu mukolo gwe yaddamu n'akulabako teyaddamu yansanga mwena mwamwekweka tewali teyaddamu kundaba simanyi oba n'okufa yafa kati naye nawuya nti yaddayo kambuuze we yali abeera we baali babeera n'omukyalo n'omukwano gwono n'olya yamuwasa gwe mwayanjula ekicupuli baali babeera kumpi oba distance yali babeera kumpi oli omusajja ali w'e Masaka owaddala gwe twagala ate oli ono w'e Kampala n'amaka gaabo ono yajjamu nga wona agenda okwanja omusajja yajjamu buli kyamugaso engoye ezimu nazirekamu naye nga bomanyi kino bino epapula byange buli kyomugaso ekiyinza omuleetera okudda mu maka gwe yavaayo ng'akiggyemu kati yaddayo muli batemu ayo ekibi kyali kinene nnyo muli kiddawo naye nali pulaana ku mukolo ngo kwolwo naye nga bannange ensi simanyi tetugenda kudda omukwano simanyi omusajja bw'afuna omukazi gw'ayagala omukazi tamwagala omukazi bw'afuna omusajja gw'ayagala omusajja yaba tamwagala aba tamulabawo naye ate ekisinga okuluma bambi ebikwaso ekisinga okwasa ennaku ng'omusajja yayagala ennyo bambi olumu bankwasa ennaku
n'otuuka n'osaba n'ogamba Mukama singa ompalaavu ne njagala omusajja ono bambi manyi ogandako ne musaala n'osaba n'ogamba Mukama omusajja njagala nnyo naye simwagala ate simpaayo kkoota y'omukwano mwagale mu mutima naye nga biganye nga mukazi muna Uganda nze kennyini bwe nirabira ku nze kali nze nkubuulira ali omusajja abeera nga bibi byokoze sisobola kulabirako sisobola kati kankubuulira ogenda mu ssaala n'okola otya n'osaba Katonda akola atya onoosiba n'okusiiba akuyambe akuwa tisi kkoota y'omukwano oyagala omusajja ono ng'olaba akwagala nnyo tomwagalirako dda nakamu omusajja aba akwagala naye ng'akuwa buli kimu naye ng'akwatako bw'ati n'olaba ng'akulinnyeeko ebigere naye ng'olaba alina buli kimu n'onoonya ekiyinza omumuleetera omukyawa newe oba n'ogamba kati afuna obuwala bw'emutega n'ogaba ennamba yo obukodyo bwonna ng'ogaba ennamba yani yabbaawo ofuna w'omukyayira kale naye muli bikemo n'omutego obukazi ate si muli bikemo oli kikemo oli kikemo bw'ogabesa ennamba ya bbaawo onoonye w'omukwatira mu bwenzi ebintu bya bulijjo naawe bwe mubikolera ddala ddala bwe noddira ennamba yange n'ogiwa Jacqueline wali n'omugamba mukubireko Jacqueline amale kunkubira ambuulire we tugenda kusisinkana museetingako n'appointment naye omusajja obukodyo bonna n'abubuuka mugambe yafunye sente musabe emitwalo ng'ana n'agaana oziweereza ng'olaba omusajja ali 100% ng'olabirira omusajja gw'olina okuba naye ng'obanga obukugamba ono ye musajja omutuufu naye ng'omutima toyinaamu wadde akakwagala message yo olisiivinga gundi message call noonya amaanyi agaddamu essimu agagikwata nga togalaba kati ngenda mugamba ki kati eyo yeraavu yeraavu tetegeerekeka kati muddemu kukaaba saagala anti buli mukazi wanjawulo waliwo omukazi ye ng'agenda kuyigala okwagala omusajja okusinziira byamuwadde yaba ali abo bangi oba ogiza okuba bewaayo ensonga zo ziza kuba ntuufu ku bikolobero by'okoze oyinza okuba byebimu ebikugema yose ng'ogamba mutuufu kigamba sebo nganze mwannemesa okwagala mukazi wange naawe toyeka kinze nzekka abakazi gye bali bangi kati nze njogera n'abakazi bangi kati gwe tobamanyi beera mu bakazi waliwo omukazi ye ng'agenda kwagala omusajja kati nebigamba bituufu ng'ayagala omusajja okusinziira ku ki kyamuwadde ng'agenda kwagala bw'atyo waliwo omukazi nga ye omutima gwe guyina kusiima muntu bw'ata kusiimye ne bw'okola ki naye saagaana zikuggyako sente ozimuwa naye nze olaba mba sikwagala naye ng'ompa ssente naye nga nkusabira buli lunaku zeeyongere ate simbeere nga nina kyenkwagalako kitegeera ofuba nnyo wakiri omusabira nga Mukama omusajja omuwe ssente tomuleetanga kuba mwavu kubanga ssente zokka ze mwagalako bambi ng'obeera omusabira abeere ne ssente era ng'olaba ddiiru gy'ayagala okukola ng'olaba agenda kukola ensobi omugamba egenda kuzza emabega kola kino ng'oyagala abeere ne ssente ayogere emmotoka ennungi atiisi obeere naye olw'ebyobugagga kagamba ng'aleeta ssente nga omukwano olina woogugaba awalala oyinza okuba nga tolina woogugala naye nga tomwagala yogera mazima osobola okuba nga olina woogugala kolera abantu kolera abantu kale kankubuulire si buli muntu alina omusajja gw'atayagala nti aba alina omulala gw'ayagala oyinza okuba n'omusajja olina okuba omusajja nga tomwagala ng'oli naye naye ng'osaba Mukama akuwe gw'oyagala era sitira amala n'amukuwa naye nga oli noono kiba kitya kati Katonda bw'akuyamba n'akuwa ono ng'alinamu ssente awo osala lumu ng'omuzimu naye kala n'ogw'oyagala ate bw'aba mwavu wata oyinza kusala sala lumu nga muzimu alekulabyeko wata oyinza kusala wo olina osigalawo olaba omusajja ng'akwagala mbi ng'akufaako ng'akuwa buli kimu ky'omusaba ng'olaba onoonya ekiyinza okukuleetera omukyawa nga tokiina kale bino byekugamba bya ddala n'ogamba Mukama mpaayo kkoota y'omukwano njagala omusajja ono n'omutunuulira yenna nga tolina ky'omwagaza naye ng'olina okuba naye kanogala kati kansabe Katonda
omukwana agunyinyo mwagale kasabe Katonda amwe such that mubeerako olw'okuba alina ssente kayirona ndiko saa mukama omusajja wange gyalaze tafuna obuzi kubanga walemalira bwatwagula ku accident bwamenyeka kagalo mba sigenda muddira kati ono omusabira abeere safe akole ssente wakola olukujjukujjirwa namukwano gwo naafuna omusajja naafumbirwa empeta bw'oli kuki yakufuna otutuuka awo ng'otandika kubawusinga negolooza kubanga saagala ogende alikati tudde mukwogera ebyaddala waliwo embeera gy'otuukamu ebintu by'olaba mu nsi by'oyiseemu n'ogamba naye obanze bwe nali nanjija ku nsi nayita mu kituli kikyamu ng'abalala bayita mu kirala kubanga waliwo ebintu ebikutuukako omuntu ng'akola ebibi bingi naye nga afuna emikisa avuma abasajja abasuuleri abasibisa ababbako ebyabwe nesibira naafuna abalungi ngaani gye bali abantu kati kunyumiza kiri ku ground then n'olaba nga gwe tolina bibi nnyo by'okola kale nga iyinza okuba ebibi naye nga si bingi naye nga kati kankubuulire kireka twali tuzaalibwa buli muntu bamu omukisa gwa njawulo kiki ky'owepena kyenneepena kyono kyombuuza lwaki sinaakufumbirwa naye nkugamba waliyo abantu abamu waliwo ekiseera wootuuka n'ogamba kireka bwe twali tujja ku nsi wano mu prosesi y'okuzaalibwa waliwo ekkubo abantu bwe balina okuyita balasi bwe bayita funo leeta oyo gw'olina abe tatuukiridde oyagala tuukiridde ate nga yezu sina tatuukiridde sina nawe kikunnyonnyola kati gwe toli mukazi sinawe nkikunnyonnyola yagala oyo gw'olina situsobola mwagala nga tomwagala kati ogende oyanjule okyaze omusajja ogenda okumala naye obulamu bwo bwonna nga mutuufu nawe okimanyi togenda kubeera naye oyagala ate nga te ku bibi ate nga teko ebibi mwaka gumu ne guyitako ogwokubiri ogwokusatu nga muli naye omwagala gwakuna gwakutaano n'ogiyitawo egyo gyonna tegiyitawo oba embeera za Kadaama zikyakulemeddemu naye Kadaama mbu tamala mu mukwano ekinene nnyo wiiki bbiri simanyi nze kyemmanyi waliwo Bakadaama babadde mu laavu ne balwayo nga ne bavaayo ne bafumbirwa nagamba abakazi banjawulo kale okuba bba abasajja be bamu obwongo bwe bumu lwaki olowooza bwoti naye abakazi banjawulo lwaki okirowooza nti bwoti nze nkubuulira abasajja bonna be bamu obwongo bwe bumu baawukana mu kattini ate abasajja ebiseera ekyawulaku olaba omusajja ayinza okuba nga mugezi nnyo ng'okirama naye omusajja ono mugezi nga laki ennyini omulaba nti mugezi olwokuba nti talina ssente obwongo bukulaga nti musiru gwe mukazi endowooza eyo gye muyina ate nga yentuufu ndekana bw'oba oli mugezi lwaki oba toba na ssente waliwo eyakimbuuza nagaali nga naye nawe oli musiru kale nzola abantu bembeera nabo batwala nnyo ebirowoozo byange tulina kye tuteesa bagamba mubuuze ku Fiona biki baba bambuuza nnyo kati olumu oyinza okuba nga olina ensonga gy'owa n'ogirambika bulungi oyinaga naye amagezi gonna lwaki oli mwavu naye naawe n'okiraba nogamba naye lwaki ndi mwavu Katonda tagaba byonna lwaki tabigaba kati abazina oyongerako ki bibi byo tabigatta ku nsi nze sisobola mubuuza naye nze olaba wenna ava mugenda bwe nti ekibonerezo nga kiweddeyo nina okufeesinga Katonda nze olaba naate bagamba tugenda mu ggulu tuli ku kiwa abagamba simya mu ggulu biki nze nkimanyi oba olwo okimanyi mu bubi kozi twasoma amateeka 10 nga ffe kati Abakatuliki baba bakusomesa amateeka 10 begabanga amateeka 10 gegagenda otutwala mu ggulu nze ekituufu ngenda mugeena naye oluvaayo nina ofeesinga Katonda mubuuze ebibuuzo byange ekibuuzo nti kiba kiweddeko mubuuze ebibuuzo mugambe Mukama lwaki kino wakikola bwoti omuntu natta abantu nabonyabonya asitula asigala ng'ali mugagga
Nenze atwala mute wali gulu nenze nsabe gulu libeyo. Wadde kimanyi ngenda mugenda naye nsabe gulu libeyo. Mala okusavinga ekikubanga ffe mukati kibalira batusomesa. Batugamba nti osolo bwote wakola bibi bingi kati nganzi. Osolo savinga ekibonezo kyo ne kiggwako mwana ogenda eri mu beesiimi. Obepirira ku kibi ogamba mbo ina bibi bingi. Ebibi yange si bingi. Wali kale by'amaanyi naye si bingi. Violence kwotava ku violence kibi. Kuki? Kati antu bankotinga nnyo violence biki abantu banyiiga si kyakola nnyo violence. Wamuvaako. Ogenda we. Nali muzibu. Ogenda we nenya. Nakaddi wakirabika. Nze nali muzibu. Kandi tokaddi. Nga nagadde waliwo omwana yaŋŋamba tokaddi wanga tonatuleetera musajja. Namuteeka neba naye wakite mufunira omusajja lumu nampasa. Tokaddi wanga tonatuleetera musajja. Kati omanyi tuteese. Naye omusajja yenna gompa. Ngambe kati wuuyo. Bwe muleetwa n'omufumbirwa? Ye. Kojja Kagato waali. Naawe yagenda kufa enkya kati saagalamu. Ali kumpi kufa kati gompa. Oyo ali mu 70. Kati ange singa waali singa alina 59. Kati ompa omusajja wa 70. Gwomusinga obulamu. Ali kumpi kufa. Ali nekira talina byabwega biri nnyo byenninda kusikira. Bw'oba ompa ali kumpi kufa. Mpanga ngenda kubeera na mwanda omugagga. Kati nkubuulira omusajja gwe njagala bw'oba ompadde mukadde nga mukulu. Nkwe Mayende. Simusobola. Simusobola. Kozako nja muzaalira abaana abatali babe. Kuwe Mzee Magara. Magara naye simusobola. Ate ni Magara nandi musobola. Mzee Magara nomusobola? Nja musobola. Kulo olubuto. Mzee Magara. Mzee Magara. Mzee Magara gwe tugenda kuwa. Ko nja musobola. Olubuto. Sijja musobola oyo. Funirayo omulala. Funirayo atamanyikiddwa. Omuntu gwe mbadde ndabanga mu butuufu yakolawo Kojja Kagato. Saizi kyekyo. Kojja Kagato yandibadde kyekyo. Talina buzibu. Naye kye neeraliikira kimu. Ayinza okubanga mwavu. Ekyokka. Si mwavu. Mwavu. Mwavu kyeki. Si mwavu. Anabikira ng'omwavu. Andi kuwala. Wallahi endabika ye. Alabikiramu ng'omwavu. Ate mukulu. Mukulu nnyo. Ate oyagala muto. Njagala nga tasukka myaka 4. Kale 45. Wataano naye si mubi. Wataano aba akuze. Sagala musajja ansingako nnyo myaka mingi 15 20. Kale nkubulira gwe njagala enfo ky'okummanja omusajja nfunire ngambe wuuyo. Lwaki olowooza nti lwaki endowooza yerowooza mu myaka 5 awo? Saagala musajja wa kufa mangu. Nze mu bintu ebimu byensinga okutya n'ebinganya okufumbirwa kubeera nnamwandu. Erinnya eryo siryagala. Era Mukama alintaase. Era aba ex bange bonna mbasabira bawanga era teri yali afudde. Nze okulowooza nti omusajja gwe nalimbaddeko naye mukwano yafudde ekintu ekyo kiyinza okunkoza. Njagala abeere wadde ne bw'oba mwavu naye nga wooli. Kati tompa muntu ali kumpi kufa. Mpa gw'olaba nti ono agenda kuwangaala. Saagala kuba nnamwandu. Gwe tegusuulwa. Omuswano talina buzibu. Kubanga eyo ye layini ya Kojja Kagato olaba ndowooza. Naye ate tegusuulwa already mufumbo. Ate nalina omusikazi ate bamuwasa. Tegusuulwa mumanyi. Alina omukazi ate omukazi alina ssente. Bantu bali bagamba ye mabega nti bamuwasa. N'olugezigezi tegusuulwa tusobola kulwenkanya. Okugezigezi tuba tugenda zaala mwana afaanana. Kati nze nzaale mu tegusuulwa kati omwana agenda kuba atya. Gamba kyotegeeza. Nana ajja kuba tabu problem ajja fuka ekizibu ku ggwanga. Lwaki mulumirirwa nnyo nfumbirwe? Kale kati nze kankubuulire nefuna omusajja ali stage nze enfumba. Nenfumbirwa ne mulaba bagadde mufumbe emyaka 7. Abasajja kati mpezeza nga 5. Ati nze omutima gwange tegusuulwa. Kojja Kagato, Mayende Quick Reporter, Mzee Magara, andi omulala.
Tonabo kulondawo. Ayi no Simon musobola. Tomusobola. Musobola. Tomusobola. Musobola. Tomusobola. Kati mpa Munyagwa. Bwe batyo. Gwe Munyagwa. Ono Munyagwa. Oyo musobola. Olubuto naye ayina. Ebibiro byonna ndaba birungi. Soko oleke. Munyagwa ali muki. Nantume Justin yagamba ekyo kindeetire bannaye kyenjagala. Kati kala waseye batunga bamu. Bwaba ali mu mawulire ngali mu panga ba Munyagwa. Munyagwa mugezi omutwe gwe gutegeera. Kale ngovude kwine bya comedy byakola that man are very intelligent. Ono Munyagwa gwoyagala. Bwe batyo size bwetyo. Si size inzo kwanga si size bwetyo. Naye nga abantu abagkwanga Munyagwa simwavu. Alina sente. Ekyokulala. Olabira yangu osolozaala omwana ategeere nnyo kati oba mumwagala lwako babiri byagamba nti omukazi no bagamba njoleza ku suwani ekyo bojoza ovaako ki mayenze sagala abasajja bwe batyo Munyagwa alina peace nti yewe emirembe wakaawe wala ayogera nga byakola tagama nti bagenda mugamba nti yoze ebintu abyoze oba bamubogolera yagamba bwajja akola bwatebe suuka nga tayomba naye tajja kugaa nti ate jangu aye naye yennyini tajala bwavaamu kati bwe bati abasajja be basajja abalungi kubanga ate bw'ovaamu ate naawe n'obwala ate kati nze mba sikwagala sagala musajja akola mirimu ono Munyagwa ojja musobola sagala musajja muyonjo ono Munyagwa ndowooza wendi oli katale taata kale baiza kati kankubulye Munyagwa n'amala akola kino Vincent Sega wachi yakola abakazi abanjagala mujje nasana oyinza awe tujjulayo tuyinza oba Vincent Sega alizo kuba nga yafuna abakazi nga 2 Munyagwa ayinza ofuna emitwalo 2 egy'abakazi naye Sega naye yakakola naye yamanyira abalo kana ali nkyali sikubamanyiira yali apima magezi gaabo ayinza okuba oba nti baalinga 2 naye ayinza okuba nga yali ake-150 leka naawe waliwo ambye yajjira mu Gomesi akoze akaviiri naye amanyi ali Siria baawonanga giri emyaka nti kamera tezaali nyi naye n'abala akikola kati kati buli obudde nga TV ebalaga kimwagala olulaba bwekwata wano neka niwobeera kati wayanze nkubuulira awo wano wanene nga Munyagwa ayisa abakazi naga njagala londa mu wano wajjula naye mukyala Munyagwa wa bannange mpozi musiraamu yagamba na haki tezinaggwayo nno Munyagwa ayina omukazi omu ono Munyagwa kyonna namba 23 wa Munyagwa sifaayo kugamba oyo kati gwosibiddeko n'abalala abalinga oyo kati bw'ofunayo omulala nga si Munyagwa naye ng'alinga oyo ng'alinga Munyagwa bw'atyo kati onfunire lumu omusajja nfumbirwe ebyokumanja omusajja biggwe nambadde noonya size enekusobola nawe oli munene terufumbirwa size tufumbirwa mitwe badde ntunulirako tegusuulwa nekojja kagati abo baavu sagala baavu bannange beeyiya nabo baluddeyo nnyo ku nsi aye balina ssente kale ensi ebo bagiruddeko nga bakola ebyo ebigenda okuntwala mu Geyeena nze leero nojja nogamba mbukola kino ogende mu ggulu sijja kikola era bwe mba ndya emmere yange njirya ku nsi nenjirya nenzikutabe nga nti kati kulya kyennyanja ngula kiringa wano nenkirya kubanga mmanyi mu ggulu nina oyitako mu Geyeena njagala ngende mu ggulu naye nina osooka oyitirako mu Geyeena kuba obimanyi ayo agogera mu direct ku mateeka 10 leo tannattako okujjako tottanga gwona namaani neetereza toyina bye weetereza kasoba nga walimenya kati waliyo eryosinza Katonda omu yekka oli omwagalira dda abantu bagenda mu ssabo amasawo galina bakasitoma eryo buli omu abasinga bonna baalimenya waliwo yabuuza towaaye buli muntu afuna obuzibu obakyo nga mugamba naifukamira osabe mwena mugamba mugenda ani agenda mu masabo ate nga ge gasinga bakasitoma kati buli muntu yena ayina ennyo eddiini
naddala bana bagifunye obukulu basooka ne babeera mu masabo ne batereeza obulamu bw'amala obutereeza n'alokoka kati mwe mumulabira kino Yesu 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 naye ng'ekimabega amasabo go tegali nga kyaki mbulu okulwokuna essabo lya wano ligenda naye wekirijja ajalaba abantu ababeerawo nga liggula buli lwakuna naye yakikola n'agamba mbu ewange liggulawo lwakuna buli lwakuna naye nga kiri open nga si byansikosi kujjukira dda amasabo gabeera wala tegabeera open kati nga olaba Kananirandi nga olaba ono ali wano erubaga bagamba mbu abagendayo mbu bw'atuuka mu makati ng'anaatero atuse olugenda lutambuddeko kitundu ng'atunulako emabega yeetegereza oba waliwo abamulaba n'atambula wali olabyeko sekoko ng'egenda kubika ng'egenda kubikka soka kwetegereza eyinza otambula n'etuuka mabega w'akamuli kali n'esooka eddeeno n'eddeeno n'etunula n'eddamu n'etambula singa efunayo omuntu agigoberera kati ekizibu ky'abasawo abo abakinnansi lwakuba abamu bakitwala ng'ekibi naye ne kifuuka nti buli muntu akola ekyaki ye nga balina n'olunaku lwe bagenda ne basamira abantu abakkiririza mu buwangwa bangi osinga aba Yesu kubanga aba Yesu 80% abaliyo bagendako eno munaba bagamba nti obuwanga busikayo abantu obanga aliyo magnet nga oba wagendako eno gy'osinza mu buwangwa nga bw'ogenda eri nga magnet ekusika kyaki ziyinza okukalira Father yagamba nti mwena abagendayo bw'oba oyingira kyaki kisigala wali wabweru naye ojja n'osaabayo nekiggwa bw'oba ofuluma nga kigamba munnaye jangu tuddeyo nze kankubuulire olaba ekizibu ekirungi ku nsi kuno ffenna kye tulwanirira kuba bulungi kati obulungi oba obujje mu ssabo nze sibalinaako buzibu yonna yonna gy'ojja okubeera obulungi nkuwagirirayo naye nga ntumirako nkulisa bafaatha mwenna abatikkiddwa banayi mwebale oli mukatuliki ye empita y'obukatuliki kazi obukatuliki si nnyangu mwebalire ddala naddala Father Reverend Father Kikomeko kulika Yerubaga Reverend Father Sendegeya mwenna tubaagala nnyo mwebale ddala kitaffe Dr. Dominic Reverend Father Mwebe webale nnyo omulimu ogwo okubeera nga abantu abo batuusiza ku kkula eryo munnaaye ekintu ekitasomeka bwe bufaatha si kyangu wabugezaako ndaba ababusoma emyaka mingi banga ddene so tubaagaliza birungi byereere tulinda kati okubagaba we bagenda okukola naye ate bw'oba oyagala omusajja omulungi omusajja eyasomako obufaaza ne bumulema abo abasajja babeera ba husband material tebabeera benzi babeera trustworthy nze ninanga 10 bemmanyi nga balemerera obufaaza tokitofunamu omu n'ofumbira tebalabika batono naye asinga mbadde mufuna nandi mututte naye batono banaye ndowooza tukome wano tuve wano sibula mulaba wa Tronas Media Tronas Media mwebale kutulaba musibe bulungi mweraba